Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Nga tukola mu supermarket kati bosi wange ekiseera nkituuka na bosi wange oyo bwe yankwana nensooka nengana naye naneesibako ngampa buli kimu nga obimanyi buli kimu kye mba njagala akimpa biki kati nengenda neneebaka naye naye kyekiro bwe nali nvaayo musawo yankaka nnyo okulaba nti anneebakako nankakanyira nanneebakako ekyo ekiro okunkaka okunneebakako olwamaliriza okunneebakako ku makya nagenda okulaba nga nvaamu omusaayi ganjira nga nvaamu omusaayi ate nga nali siri mu periods naye kyava kuba nga nali neebase naye ate nagenda okeberakebera bulungi nga waliwo nnika yange oba yagisigaza byampaka oba nagyerabira simanyi oba yagisigaza lwakigendererwa nagenda okeberakebera nga waliwo nnika zange zesiraba kati simanyi musawo omusajja alabika alina yanneyambululiramu omusajja alabika alina byeyankola kuba ndootaaga binfuna abantu agankozesa ekiro ndootanzira ku ssomero embeera sigitegeera musawo nsaba kunnyamba nze nambula kala Amaya n'eddoboozi Nabulime Esther esi wano ku Talk with AC Media Uganda nakubuuza gwe n'owasinza obbanga otwala thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno anti twasazeewo okwetereeza wenda bwe mukulu nga yeetereza nange ndowooza mwasiteredde kati naye nga amasuuti sijja gambala sigenda byambala nasembyeyo kwambala ekiteeteeyi nga nzenda sibitegeera naye banaye kasigale wano kasigale wempulirira emirembe amasuuti tugalekere omusomi w'amawulire namayazo meggulire ya Bobi Wine nga kyekyo oli otya Douglas olamu bugamba ki bulamu obwange bulungi butambulanga bwe nabubala Douglas otiisatiisa sikutiisatiisa naye nebaza Mukama obulamu obwange butambulanga bwe nabubala ebyo ebisoomozebwa bijja ye nete kikugaana kutambula twasooka ne twavula ne twewalula ne tutambula muddamu ne muggwa netuddamu ne tugwa mwitambula that's life bulamu bwe butyo okay so abyawo tujagenderawo mpolampola naye mbabuuzako ggwerawo sinza okubanga otulaba tulina abantu bangi abatulaba Fadi Sebulime ono nasinzira Romania manyiyo Romania yeah that country actually is found in Europe right Romania right yeah it's found in Europe Salakiti wayo Julila we have friends here omanyi banange sagala nnyo kubeera mean manyi bafaani bange waliwo ebintu bambi babagala kukola ki at least olumu obatumirako ojjako wano mu comment section wano mpolampola n'ojjukira abantu bano gamumanyi kambayiseemu eggaali naye nga mwenna mbabuuza gwe nawe osinza obbanga otulaba thank you so much okola kyamaanyi okwekuumira ku mukutu guno thank you so much Queen of Chagwe ali Canada webale kubeerako ku mukutu gwano babiri Dorin thank you so much wonna wosinza okubanga otulaba abantu bangi n'abalala ngenda basoma maaso awo Flavia ali German kitegeeza AC Media wonna erabibwa mu nsi okwetolooza ewamu Kuwait bambi mwenna thank you so much abantu abeesogedde kati nja boogerako maaso awo tubikolanga bulijjo naye njagadde at least mbeere nga mpisaayisaawo awo mukimanyi nti naffe tubalaba era tubasema thank you so much njagala obagamba tuli mu kisiibo tuli mu baganda baffe abayisiraamu bali mu Ramadan ekitegeera bali mu kusiiba bali mu kisiibo tukimanyi bulungi Ramadani ebatwalaganya mpolampola katusabe Omukama abakwatireko mumaleko ekisiibo ate mufune ebirungi bye mwagala naye nga nyongera obajjukiza nti Ramadania ebintu bino ebya Ramadani yabikuttemu oyinza okubeera oli awo ng'okooye enjala ekuluma twenga kudda waka atofumba ebijanjalo atofumba ebyenda atofumba mukene atofumba obuugi atofumba juisi byonna Ramadani buli kimu yakikoze so okubira bukubizi wali Ramadani ku simu ze ziri awo nakola delivery oba n'ogenda ku simu yo n'onoonya Jumia oba n'onoonya Glovo n'ogendayo n'oteekamu Ramadani n'akuleetera buli kimu kino olusaniya lubeera wali eri lubeerako enkoko kisinziira olina famire nawe naye obeera omu enkoko namba piraawu chapati wali eri byonna bibeerako so Ramadan ate agitegese kubeerako ka juice wali so that onyumirwe ekisiibo kireme kubeera awo ng'ate kikweraliikiriza ate bannange ate nasiibye ate ngenda kusibuka nti
Ramaltani abukimu akikoze eki akikozeko olunaku olwayo tuli ne Mr. Segawa Douglas era nga tulina enkola gye tugenda okukolamu ebintu tulina byetu buli wetubeera nga tulina ekintu kyetwoleese oba nnyonnyola nti so of recent tulina audio gye twawulidde so era today we have another audio so kindly muwulirize audio eno tubeerawo wano ekituwasa zino audio lwakuba bamwogera nnyo that's the problem mwogera nnyo boogera nnyo no omuntu agana nakola statement nga tawuliriza omanyi the problem we have in Uganda I won't say with should I say in Uganda or with some Ugandans anyway in Uganda with kwanga tuba tugala olulimi Luganda mostly alaba na Uganda with some Ugandans olumu tebalabye ku mbeera mbi oba okitegedde tebagirabyeko so nababeerawo nga baloza n'okulooza ebintu ebimu tebibeerayo but these things really happen oyinza okuba okulidde muyenga awo okulidde kololo okulidde munyonyo ne man downtown eno mu byalo eyo a lot of things are happening people are dying era mu Uganda mulimu n'abantu abatamanyi nti mu nsi mu Uganda mulimu abatalya amala ennaku 3 nga tafunye ku kyakulya people are struggling with life goyinamu ebiri osobola okufunayo akakomanda awo okitegeera olinamu 3 kyoyagala kyokolaki kyolya but I want to let you know nti wali abantu bangi abamala ennaku 2 nga talina kyalidde bangi bakwata myaka 2 nga tebalina we basula people are facing a lot of challenges people are facing a lot of problems ekirala nti abantu babeerayo bayita bizibu naye olwokuba abantu abamu bobeera mu kusekerera bannammwe they don't tell you these things abantu bembeera nabo be bayita mu bizibu ebyo so tuleeta ebintu nga bino bambi if you can't help out mu ngeri y'okuba omuntu amagezi oba okudirecting omuntu wawe asobola okuyambibwa ate toteekawo negative comment eyo kibi kubanga omuntu ono ajja kujja alabe magezi ki ge bampadde ate wasangawo comment oledde nga we are judging them it's bad olw'ensonga nti let's not judge people amazima gali nti ffenna we humans tukimanyi bulungi waliwo ebintu bye tukoze bulamu nga naffe singa tuddawo nga nze yakikola kino so everyone has his or her past tukoze ensobi which is okay we make mistakes so let's not judge people ekitegeera let's not judge at least let's help wetuba tetusobodde tusirike tumanye nti byatukoze eki byatuyiseko however Mr. Douglas are you okay? Okay, kambeko buno obubaka bwenjagala oteekawo amona mwenna abali mu nsi yonna abampuliriza wano ku S Media UG omanyi bagamba kukitannaba kuliira nyina yalinda agamba buke olugero weto bwe luvuga bw'oba tonnaba kusula ku njala tosobola kumanya ngeri ki njala gyeruma and actually n'omwana tannaba atasulangako wabweru tasobola kusiima nnyumba gy'asulamu abantu bali mu nsi muno muli ebizibu n'ebyawandiikibwa byogera bwe biti nti mu nsi mulimu ennaku mukama waffe olaba naye yagiraba nti mu nsi mulimu ennaku naye muguma olw'okuba nze empangudde yakimanya nti ennaku mweri naye bw'oguma ogivuunuka kati omuntu ali yaseka simanya biki tekinnaba kutuukako omanyi munnaye esi bw'oba tonnalwala obulamu obulabanga obw'okwejajjatta naye abantu balina ennaku nze nyingidde amawulire gano naye ebintu byempuliddeko byokka ogamba kambeere musiimu abantu babeera bangi kati mmaze okutegeera lwaki omwana omuwala abadde upliftingibwa tulina kyo gye tugenda okukola omukazi omusiru n'omukazi omugezi obulamu bwawe butambula butya mujja kugiraba egenda kujja maaso awo naye kasooke tujjewo eno kati tusooke tuplaying audio eno olira omwana kye yagwako mwabaagala babboosi bammwe temumanyiwa ssente ze baabajja njagala muwulirize bino kankiddemu ne wano nakyogera luli ssente y'abasajja abasinga obungi abaziina ezo ze mulaba zikunkumuka si njereere ziteta ezo eziteta ezo era nabagamba gwe bw'olabanga ng'ebirungi bijja nnyo sikamu ku kyawakati waliwo akasaala kali emabegaawo naye nga neyanziza ekyebiri kyange ekyebiri oba obuntu butono nnyo pocket change tomanja nga tuvaana era nja kukomaani bagaye Douglas emanjiza balance kati njaga tuwulize audio eno yoona omuwala bambi amanya ge yadisclose nze
but yangambye is fine with it. We'll go on. Kati njagala mugiwulirize bulungi mulabe ebizibu bye yayitamu. Wasizo kya musawo byabaleko ssebo. Amanya gange nze nambuya Caroline wano e Makindye. Kyembadde njagala okugamba musawo Segawo. Nali nina boosi wange nga tukola mu supermarket. Kati boosi wange ekiseera nkituuka nankwana. Boosi wange oyo bwe yankwana nensooka nengana naye nanneesibako nga mpa buli kimu nga wobimanyi. Buli kimu kye mba njagala akimpa biki. Kati nengenda neneebaka naye. Naye mu kwebaka naye nanfunisa olubuto. Okunfunisa olubuto netubeerawo n'alaga nti olubuto alwagala. Ekiseera kyatuuka ne yeekyusa n'agamba olubuto tuluggyemu, ye talina baana era tazaala. Nenkwata olubuto ne nduggyamu musawo. Kati mu kuluggyamu waliwo embeera embi eyantuukako. Ne ngendako ku musawo Omuganda. Neebuuza ne baŋŋamba nti oyo omusajja alina ebyokoola era buli muwala yenna gwe yeebaka naye abonaabona. Akati musawo ekyo nenkivaako, omusajja nanneesibako. Naŋŋamba jangu tutandika okubeera eno ewange jangu biki nze nensirika nensooka ŋŋaana nembeerawo neŋŋaana. Nina omwana wange omu abeera wa maama wange. Kati omwana wange oyo ekiseera kyatuuka ssente ne zinzigwako ze nali nina nga takyasoma. Nembeerawo mu nju mwe nali nsula nga bamanja okufa obufi baagala na kunsiba. Musawo embeera nentabukira kyokka ono boosi wange ngamba jangu tubeere ffenna. Enju nenjivaamu nga ndaba okubeera ne boosi wange era si option kuba ne mu nju mwe nali nsula baali bamanja nga baagala kunsiba. Kati musawo nembeerawo nengenda nentandika okubeera n'omusajja nembeera naye. Kati mu kubeera naye nentandika okufuna agalota agabi musawo. Mbeeraawo nenfuna agantu agankozesa ekiro. Nembeerawo. Kati ekiseera kyatuuka omuntu eyali asula ku buliri n'abuvaako natandika okusula mu ddiiro. Nemubuuza kyosula mu ddiiro n'agamba tewali nze mu ddiiro wenjagala. Manya omugongo guba gunduma biki. Nensirika. Kati bwe nasirika netubeerawo musawo. Ekiseera kyatuuka omusajja yeeyisiriza ddala bubi. Omusajja neeyisirizaako bubi tayagala kwogeera nange. Nfuna agaloota agabi. Buli wanneegattako nga ntandika okuvaamu omusaayi. Yankakanga n'okunneegattako nga ndi munsonga. Musawo wankaka okunneegattako nga ndi munsonga. Nga ndi mu periods neera nga yayagala nneegatteko. Nembeerawo netubeerawo. Nendaba nga agaloota agabi gasusse ndoota bubi. Embeera yeeyongera kukyankalana nga nkyaliyo ewuwe. Kati olunaku lumu ne mugamba ngenda kutambula ngende nkuliire. N'abuuza olagawa? Mugamba nafunyeyo akayumba kange akatonotono magenda okutandikanga okubeera. Nangamba tekirina buzibu n'anyigaawo ng'alaga tayagala nveeyo biki. N'asooka naŋŋaana okugenda n'akwata ebintu byange n'abisibira mu kisenge. Nensirika eyitawo ennaku nga nnya n'empala z'empaka. Nemugamba nze ngenda mpa ebintu byange n'abigyayo gye yali yabisibira. Zaali ngoye zokka. N'abigyayo gye yali yabisibira n'abimpa. Naye ekyo ekiro we nali nvaayo musawo. Yankaka nnyo okulaba nti anneebakako. Nankakanyira nanneebakako ekyo ekiro. Okunkaka okunneebakako olwamaliriza okunneebakako ku makya nagenda okulaba nga nvaamu omusaayi. Musawo we yamala okunneebakako ku makya nagenda okulaba nga nvaamu omusaayi ate nga nali siri mu periods nali nazivaamu dda. Nentandika okuvaamu omusaayi era namala ennaku nga nnya nga nvaamu omusaayi.
nga nvuddeyo kwenso ekiro we navaayo weyankako okwebaka naye nga nvaamu omusaayi era nemmala ennaku nga nnya nga nvaamu omusaayi ate nga nali siri mu periods naye kyava kuba nga nali neebase naye ate nagenda okeberakebera bulungi nga waliwo nnika yange oba yagisigaza byampaka oba nagyerabira simanyi oba yagisigaza lwakigendererwa nagenda okeberakebera nga waliwo nnika zange zesiraba kati simanyi musawo omusajja alabika yaneyambululiramu omusajja alabika alina byeyankola kuba ndootagala otagabi nfuna abantu agankozesa ekiro ndootanzira ku ssomero embeera sikitegeera musawo nsaba kunnyamba nze nambuya awe tuli ate nsikambyeko kyembagamba mwenna abandaba mu kamera njagala mumpulirize bulungi nina stories zino zikoma okujja ewange n'abantu okwogera nabo abawera nina kyemmaze okuzuula okwegatta n'omuntu oba okola ndagaano bwewegatta n'omuntu alina ebintu bye oba tokola ndagaano naye yekka oba okola n'endagaano n'ebintu bye oba okitegeera nti ogenda okulaba nti oba obulamu bw'omwoyo gwe oba atuteeka ekitundu ku bwo naye engeri sigwa binishiyetinga bwe biba bigenda kukosa bukosa kati ye eri obanga afunamu nze naawe because kyemmanyi kyekino babifunamu kuba omuntu asobola kwegatta naawe ng'alina ebintu bye kati ebintu bye kasitaye bisanyuka n'obugagga bwe oba bye yali abala okutuukirira kati gweno nga bw'obonaabona ekibuuzo ne kijja era nze nkibuuza nnyo abawala era noono omuwala nakimubuuzizza gwe okwegaddanga ne mukamaawo oba okwegatta ne mukamaawo gwe wasinziirira ku ki nanti naŋŋamba laavu ne mugamba gwe ani yaggamba nti laavu esobola okujja abruptly bwetyo kuba sojja kunnimba ese kankubuulira abaana abatannaba kuzaalako mu Uganda kati be batono simanyi abaana bazaala dda abaana balina ade sinakolako research era bonoolabo wazaala dda bazaala dda abaana balina abaana osanga n'akaana ka senior 4 ng'olwedde kalina omwana kamutwala mu kyalo kuba najjeemu embuto naye aba yazaala naawe amira bupyuzi oba wazaala ate awo biki byoyogera amazzi oba weyokyamooke tewali njawulo not really let me tell you mbadde okuzaala kufulumya omwana n'omuteeka wali si gweguli shiya awo tujja kusooka tubuuza omusawo tujja kusooka tubuuza omusawo tugamba nti omuntu bali abakozesa pelts bate babazaddeko muzadde n'olwokuba muba musebatte ate bamusaa kati kanje kambuuze bw'otakamira omwana n'afoomingibwa ate ona just for a purpose nti ayinza okuba lwagenze naye okubanga era terwagenze yabadde agema namala okulaba mwenna abanda ku kamera sitaani awa amafuta abantu okuwolereza ekibi osanga omuntu ku kibi nga kwasiisiitira kino n'omulaba nga amagezi gonna gakozesa gonna ga lukujjukujju okuwolereza ekibi kalanawolereza to be honest nekala okubeera wano ku show no kati leero tuli wano ku show tuli mu kwogera bintu ate omuntu seba ali mu kuyisaawo bintu ati si kuyisaawo bintu naye gage mazima nze tongube mu bintu bino siriimu nodda nze maze okulaba abantu okoze statement zinomanga mbo akozesa emergency abayazaalako eyajjamu abayazaalako tugidraginga bweti ku perception eyange nze ndaba omuntu oyo abayazaalako oba okitegeera mu lusawo be bamanyi be bajja obbanyonnyola naye kubanze kankubuulire bakuyita musawo zona esirina musawo just that people find a lot of comfort when they come to me because nze bw'ojja mu inbox yange nkwaniriza nga bw'oli neŋŋamba gusa ensongayo nenkuwa n'amatu I'm a very good listener because ndi munnamawulire mpuliriza nnyo ate era nsengeka nnyo nina information y'abawala bangi simanyi lwaki abawala be bakyasinze okubeera mu DM naye nakizuula abakazi be bakyasinze ebizibu ky'oba olaba ne Masabo be basinga ne Makereziya be basinga ate ogenda okulaba ng'okubonaabona kw'omukazi tekutandise kati kwava dda ng'akoze endagaano ne sitaani
bwe yakola endagaano ne sitaani ebintu bye ne bitabukira awo n'omusajja naye neejjako badde n'agamba omukazi oyo yalina ensobi kakiba kitegeeza blaming game bwe yatuuka kati awo weeri bwe yatandikira ne wano bwe tuyina naye ogenda okulaba nga abaana bano abasinga okujja mu DM eno oba abaana abasinga okusinga okubonaabona obuzibu namala okulaba buva mu kwegatta teri kirala kino ekintu maze okulaba nti kinzijidde luvannyuma nnyo lwaki bagamba temwegatta nga temunnaba kufumbiriganwa nali manyi oba batulimba I've always actually dug deeper into that statement naye njizudde mmaze kkula nti olina kusooka kuwasa muntu fumbirwa olyoke mwegatte because namaze okulaba buli bwokola obadde okimanyi obubbi buwooma bwe wabbanga sukaali omulundi ogusozi gwewakomako kati nekyo nakyo bwe kiri bw'oloza ku bintu bino ofuna ne aje eddayo ate ogenda okukola ki okuddamu okulya ekyo tekiva ku mutima sitaanya katonda amaanyi asinga agasindika naati babivaako naye obutonde busiiba bukubanja tebiriyo kuba kati tojja kunnimba nti owalozaako kuba omuntu eyalozaako n'atanalozaako tebayoya kyekimu ekyo tukimanyi bulungi kuba obeerako awo n'ogamba bannaye senga wano abaddewo n'akola kino naye omuntu atanaba kulozaako byatamanyi because talina experience yaakyo naye abaana bano olw'okuba banguye okwegatta ng'obudde bukyali balina ne aje eyo ate kankubuulire libido y'abaana abawala gye balina essaawa zino ya kika kya waggulu nti n'abasajja kati be babeekwatira be bamukubya n'ensi n'agamba nze jangu omuzigo gwange mwana kiggwe naye bino ebyokutambula mu kaligweramu eyo kakkana kagweredde muggwe gy'omusajja agenda ataayaaya lwaki kageera muggwe gwa receivinga oba okitegeera buli kimu kiggwera muggwe tobola abakazi be bakaaba abasajja tebakaaba tobola bangamba gy'onookoma okutajjatta amagulu go gy'onookoma okugabamba buli muntu agayingiremu kwe kubonaabonako n'okuzikirirako ate kambabuulire si buli musajja nti alina okulaba obwereere bwe baneekakule teri kintu kikyasinze kuba kyalayisi nga kitonde kikazi ogenze nnyo komaawo manyi lwaki I'm going to dig deeper into that statement lwaki njogera statement bwento I'm not offending you women I'm very crystal clear in this statement women you are making yourselves to become unworth baneeka nkubuulire buli woonoraisinga nga status yo n'abagenda okujja mu bulamu bwe bajja kubanga beebo naye kati abakazi mufuuse balayisi nti ne Rolex Rolex muwakana nti abawala be bakwanira ku Rolex tebaliiyo kola research wojja kwewoonya golina gwe wakwanira ku Rolex nyinza okuba simulina naye stories zempulira oli yansanga ngenda gula chapati nangulira Rolex yannya bwe twatandikira tutandise namanyirawo nti ye mutuufu omanyira bwe yangulira Rolex ezo stories zesagalira ddala kuwulira bwe yalonda ebisumuluzo nga mbisudde okitegeera nemanya nti ye love at the first sight that is trust to me because kankubulire fe abasajja mu butonde bwaffe tulaba bulabi muntu ne tumusiima naye ate tuddayo emabega ntandika okwekkaanya embeera ze kyova olaba bwe njja nenkwagala ng'onkubye laavu gye ntandise nayo mu kusooka si gye mbeera nayo afterwards reason being nkulabi you are very beautiful I'm going to get used to your beauty kiringa mwana muto oba abasajja ffe tulinga baana bato omwana asobola okgenda n'alya ku mulirwano emmere n'emuwoomera naye agenda kusigala awaana eya nnyina olugero kwe lwava simanya atanayitayita yatenda nnyina okufumba because for us we know the time you spend with your mother is very long okusinga nene emmere gy'olidde awantu awalala oyinza ogira mu restaurant ez'ebbeeyi naye okakano drawings back down n'ogamba omanyi mama wange yasinga okufumba oba okitegeera lwaki obadde naye okumala ebbanga obudde n'abasajja nakyo bwe kito bwe kiri fe bwe tujja netwaprochinga nenkukwana ng'onyirira ngenda sooka kulaba sayiti yo ndabe nti omukazi alina kiina olwakyo oba olaba enkwana y'abasajja kiina ebbina wuuyo mweru wuuyo alina ebitumbwe wuuno oba okitegeera naye tuddayo ne tudrawinga back ne tulaba extixze traits netumanyi zinaafiitinga kati ate abakyala si ekyabwe si bwe kito bwe kiri natural laavu eyaabwe yakuwulira omugambo kasita gutokomoka obulungi olinga amunywezezza kyova olaba bo bangu nnyo kuwugula okuwugula kw'abakazi era kankiddemu tekutandise kati baabawugula dda naffe ekitonde ekisajja tetunabatandika nakubakwana kiba kitegeeza okuwuguka okwammwe kwa butonde katonda azza bibye
era mu abaana abazadde abalina abaana abawala mbasaasira sibasaasira naye abaana mubawongeyo mu mikono gya Mukama Katonda kuba omwana omuwala kati yava mu okulabibwa ng'omwana omuwala n'afuuka sex device. Era olaba abasajja nga bakwana abaana abawala tebabakwana nti babaagala babakwana kubeeyambisa. Okay, eno statement kanjogerere wano. We all know a man's need is sex. A woman's need is affection. Naye ate omusajja gyako mu frontline ng'ekintu ekyo kigenda kugezaako okudamaginga identity y'abakazi. Oba okitegeera nti abasajja bano gye banako freding olw'okuba nti niidi yaabwe sex bagenda ko batandika okulaba omukazi ng'ekintu ekitagasa ngesoon gye bamala okuliiramu ne bazza eri. Lwaki? Baseetuse okuba mu pipeline y'obutonzi nti omukazi kintu kya muwendo, omukazi azaala, omukazi alabirira. Ekyo abasajja tebakyakirabawo. Baagala kweyambisa bweyambisa muntu olumala okweyambisa ng'ateeka wali. Omuzizi abo mulimu ne kalenda. Siye na kalenda balina ne diary. Tina kazina era abawala bameka abawala 17 inamaani negadanze nabo emirundi emeka. Kanasobola n'okumanya omuwala alina omukisa n'atalina. Baba lennaku. Definitely they do. Amanya n'omukazi atalina mukisa. Sokondo wali eri. Baba lennaku. Baba lennaku. Abasajja baba lennaku n'agamba omanyi ku weekend ono bwe nnaali ono ngenda kuddako kano ngenda kuddako ono ngenda kuddako ono. Ate okumanya abasajja b'ennaku zino balina ejjoogo akulya takutaddemu wadde n'ekikumi. Agenda ate ka esi nakyogerako de wide question egugamba omusajja bw'akulaba ng'oli very hard to get finding all means okuwamba omwoyo gwogwo. Abaana balinambala nti miliyoni 5 zino omuwala ne bwe naamukyesingire okumala emyaka 2 ne mufuna ne bwe kinaaba kiro kimu kijja kuba kiwedde. Naye 5 oba ogenze nazo okusinga oli ow'obwereere nga woogambye agambye mpubatulira bwereere nga list ow'ettaano kale era nga amagundi namuyaka 5 sente zaabwe zino nno zirabe engeri gye bazikolamu ayinza obutazikuwa kashi obadde okimanya abasajja b'ennaku zino kizibu nnyo okugaba kashi agenda zikola ati agamba jja tugende mu wano KFC akutwale kafe gyabazakutwale buli kimu akutwale yesu oba obala naye ggwe ebigere by'oba obala biba bibiri yaba yabazadde ebigere nga 15 because you are not the plan of the relationship. Oba okitegeera omwami ono ye yabaza abala ate kati jjukira ye n'ebigambo byabigattako n'ebikolwa. Jjukira love is action based. Kati ye bw'alaba ng'akola ebikolwa n'omugamba atokomoka. For you are going to have this assumption that is the right person. Abasajja gye buva ne gye bulaga they always play their cards close to their chest. Mu abakazi oluba muzanyiizamu you just put it there. Oba okitegeera kyova muli easily manipulated. Osanga omukazi ali mu musajja amukolera buli kimu olwo omuvubuka n'abeeyi n'amukuba n'omugambo obumuli bwa bunoga ku mabbali w'omuddo n'abumuwa n'abikaminga perverted. Obumuli? Definitely. Kandi mwebibatengula golowooza bingi. Anti kisinzira. Oba okitegeera SES kino kyobola okwogera nti kisinzira tolaba nti oli mu kaliba eno nga gy'olimu you may actually have those men of hierarchy abasajja abalina balina amamotoka abalina ki naye ne bajja okujja ewuwo ng'olaba tebamuka. Kati esinga nze ebimuli nabifuna dda. Yinza okuba bifuna dda. Kati pozi ng'ogenda kunfunirayo ka bbulaaka nga njagala akamuli ka bbulaaka. Kati esi kambeko kye nkugamba. Somesa abantu. Nze nvaako. Kiki nze mpawa muganda. Abatulaba mu kamera buli muntu katugambe abafunye ebimuli. Omuntu azze n'akuwa ebimuli intensity y'okuwa ekimuli and how bwakuwadde ekimuli emataringa naye nga bonna bofarinze ebimuli. Waliwo agenda okujja kuwa ekimuli omulabe ng'akirese with a lot of affection a lot of love agatteko n'ebigambo kikusinkinge nti ne bwe kinaakala ogenda funa wogenda okatereke ne mu diary agatteko ne sente ne waba takuteereddeeko ssente newabaayo oli agenda okuleeta ssente agambe essente ziizo n'ebimuli bibyo atambule agende oyo ogenda kumwerabira mangu. Oba okitege kiri kyenkugambye ffenna tudeliveringa but how do we deliver? Oba okitegeera owa sente n'ebimuli mbanja mutereeza. So that's where the challenge really comes in. Mbanja mutereeza people change. Hakuli essay women when we actually have money you become a bit arrogant because remember our identity in society is about the finances and we always actually know that igwe omukazi
faba kati muntu agalako. Can we really provide the provision? So that's why you're arrogant. Tegira nti twagala okubeera. Omuntu atulaba yayinza okulowooza nti tuli arrogant, but that's women. Oba kitegeera. Ne security yaffe etandika okweyongera. Lwaki sente zitandise okweyongera. Kuba kati bwe ngamba esoma, don't go out that door. Togitofuluma olina kusigala waka. Ogenda kulaba nga akufuga. Kiki esikuwa? Era ndowooza owulira abasajja aboogera statement eyo. Kiki esikuwa? Abesingira ku kiki olw'okuba alina and provide this and everything. Oba okiraba. So our tumults bwe zigira, you are easily manipulated, you are easily perverted. Kyovula mugenda kweyongera ebizibu n'ebyamaanyi n'ebisingako wano. Kyovula n'abasajja nabo banoonyeza ssente mu bulungi ne mbubi in all means in order to please you, to use you, and after using you to dump you. Era ogenda okulaba ng'omuwala gwe bakozesezza ennyo akakanya yeekyaye. N'atandika otudraginga mu ffe ffenna mu abasajja kyekimu. Ne nkubuuza nze Douglas wali ontesitinzeeko. Bw'oba tontesitingako stop dragging us in that general manner. Bwali busiru bwo obubalagavu nno si busiru bwokka obwa ditching into that. Kuba tojja kunimba ogudde omulundi ogusooka ogwo n'ogwokubiri nga tonnayiga ogwo n'okusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano. Gw'atayiga oba wabaaki. Yenna yatawaanyiza boy child wakoze ensobi. Oba kitegeera to be honest. Bena bikulangidde mu kamera. Agamazima because akuse. Nze tojja kuva eri oŋŋambe nti weegadanze n'abavubuka mukaaga. Right? Daga sinaba na kwegadanga ko mbawala basokka basatu. Ojjo ndeetere eggwe kakiddemu wano era nga njogera mu kamera. Sinaba kwegadanga mbawala basokka basatu oba babiri. Gojjeere oleeta obulamu bwonna. Definitely the whole of my life. Tebannasukka basatu. Nina ensonga zange lwaki. Owakasa? Yes, nina ensonga zange lwaki. Soko tunne mu kamera bulungi. Jako galibindi bakulabe bulungi. Ne basizijjeeko. To be honest, kankyogere wano mu kamera. Abawala abasinga nga bwe nakyogerako nti bino ebintu biyingiramu mmwe mu ababirera. Omusiraani mu abagulera. Gy'onookoma okwegatta n'omusana abasajja abasukkiridde, you are the fulcrum of all that trash. Kati ogenda kugwa ku mwana w'abandi boy child bambi teyeegasse nnyo ne waba kale yeegasse na babiri gweweegasse na 16. Omusiraani gw'abali gwonna ogudispositinge ku mwana omulenzi. Atandika okubonaabona ku lulwo, atandika okuzunga ku lulwo, sente azifune zimuyitemu ku lulwo. Byebyo gavumenti musobola okumanya nti omukazi wa kisiraani. Definitely, we can actually do that. By the way, not only even men, even us women. Oba no baba no gwe nafuna. Naye buzibu. Ebisiraani ayonka biyonke. Naye era ogenda okulaba. Okanga obadde na woli bagoba ku mulimu. Webale nnyo. Obadde na diru zokuta. Nabigaana. Kyobulaba nkugamba. Nojjukira nti bannange nakoze ntya. Wuliriza nnyo omutima gwo kasita owulira ng'omuntu ono olaba you are not secure enough. Towegatta. Wale tugenda bagaana kwegatta. Njagala owuliriza omutima gwo. Ogambe ddala. Kuba omutima guno gwogera zo tuguwakanya. Ogenda n'ogamba naye ngenda kwegatta n'akantu kano. Naye kino bwe kijja, kino bwe kijja, kino ekijja. Waliwo agenda okuŋŋamba wali mba nsiri wadde kabugezi ajja luvannyuma. Akati ebizibu ebijja kalira. Nze kankubule teri kisinga kunnuma nga muntu kugwa kintu mirundi 3. Era nze ngamba nnyo omuntu nze bwe nkubulira emirundi 3 siguzaako mulala. Kiba kiwedde. Nze kiba kiwedde. Kuba ne Kristo enjiri yagibulira emyaka ejja 3 n'abajjako omukono. Ne guno gwako ekyatambula. Ne gwani gwe babulira ekintu emirundi 3 n'otabaako ky'oyiga. Ate abaana abawala namaze okulaba mulwawo nnyo okuyiga. Kwe kubonaabona kwammwe okuli intense ate nga kutandika butandisi. Ate omuntu ono muwa amagezi. Nateeza amagezi gwono era ge namuwa era kankyogere ne wano ku kamera. One, olina okwesabira ennyo. Ate n'ekirala ensobi gye wakola kankunenyeemu kano tosobola kubeera naaga. Mu bulamu buno esisi bwe tutambula. Bwetha oli mukkiriza, bwetha olina oludda lw'ogwako olulala. Buli bw'onoolaba nga ebizibu bizza okutomera n'olowooleza mu ludda olwa n'oseseetukamu ogenda mubuuze n'ebintu bino okweyongera. Abaana abawala abato bagenda kati ku ndagu balinga abawendule. Lwaki? Ensi erina engeri gye bakubyemu ate we bakubye ne baseseetuka. Bwe baseseetuse na bwe bagudde mu binya bw'empompogoma. Ate jjukira buli bw'odraginga mu bulamu bwo mu bintu ebyo eby'ekizikiza okuvayo kigenda kubeerera kizibu. Kati laba
olwokuba kati bagenze nembasumba nawo ne babafirayo ne baluzinga essuubi nze sikusindika mu kyaki ya muntu yenna nze kyenkusaba teekawo enkolagano ey'omuggundu wakati wo n'omutonzi wo kuba bino bwe wali obikola tewasooka kutwebuuzaako ne bwe wali onyumirwa tewatuyita omanyi mubeereri nga babawanisa amagulu temutuyita nti munnaye jantuwoomerwe ffenna tetubeerayo oba okitegeera kati munnaye bwe biba nga bizze nga bikunyize eyeeyama ez'omumba bwe bazikuba but I stick on this note create a very intense relationship with your God ey'omuggundu nno naye mwepiiki eri nga mine ba boyfriends bamwe gye mutaba ne mufuna n'ebizibu omuluka mutuyita kati ne wano katonda gw'oba oyita tetuyita kuba tetwaliyo we are helping people yes but I'm telling you this nze nja kuwa advice but the decision it's yours it's personal oyina kutuula wansi n'ogyekoleramu gwe niwasesenga gwe ng'omuntu wakankubirye esi bino ebintu bino by'okwegadanga mwabifuulanga mmere ya bijanjalo nakawunga nokwegadanga ng'okubya ennyo okwedaga lwaki abantu baleka esi kino ekintu lwaki oyingira bizinesi z'abantu waliwo omuvubuka omu bamuyita Neil lwaki teweesonyiwa bizinesi z'abantu Neil actually ali mu Sweden yangamba Douglas wachi okubya nnyo ekintu ky'okwegadanga Neil kyali wange nnyo abakomentika ku buli kimu mugamba atekewo embeera nangamba Douglas wachi okuba nnyo ekintu ky'okwegadanga ne mugamba si kuba kintu ky'okwegadanga kino mu bubi naye nkikuba mu ange eno endala nti kidoninga nnyo ku mwana omuwala omwana omuwala ono gyakoma okwekyawa n'obulamu bw'omwana omulenzi buno okubeera mu tamout state esingi abaana abawala gye banaakoma okwekya tugenda okukalubizibwa ofuna abakazi be tunaawasa tinaffe abasajja maybe ababadde bit substantial we are planning this bagenda turejectinga hence frustration lwaki olw'okuba bayitamu bali bonna bonna bakaceere bali bonna bonna abambala biniigina abambala obupale obutategeerekeka abambala bicrocs nga tebategeera baba basudde mu ntata then bajje n'eno ate naffe obulamu bwe batandika obwonoona reason being bambi batomedde nnyo omanyi ese omuntu alina enkova eziwerako ne bwalaba ekintu ekirungi yateekanga bwekanzi olwa tamotsi zonna oba olw'ebizibu byonna byabayisemu that's why I'm really hitting this kuba bannaye tekirina kyekikuggyako era kankyogerere wano nga teweegase ese bw'omwala omwaka nga teweegase owulira ki anti nze nkyali mbeerera kati gwandaba mu kamera bw'omala omwaka kale katugambe emyezi 5 nga teweegase what do you feel okwegatta si kibi neweegatte n'omuntu omugojo mwaboogera nti naye nze simanyi nze nkyali mbeerera. See, for me this is what I believe. I really feel like that people doing this, especially the young people, the millennials, bakikola ate in a very uncouth way ate kibaviiramu n'ebizibu weegatte tofuna bizibu oba okitega kiba fibroids kati zibeeyongedde temukyazaala abaana munoonya banoonye mumize obuweke bwa Lydia bwa kumukumu sigamba wali obuguliddeko kubanga nti toli musawo wabusomawo no esi buno bulimu ebika esi siganye kumira mpeke ezo sikigaana naye nga tozimize kumukumu because nsuubira bw'ozimira okumukumu zikuaffectinga naye mba mwegaseemu emirundi 2 mu mwaka at the beginning and at the end I think it's a bit better kuba lwaki kunze ku ntegeera yange lwaki mu abaana abalenzi mulekerawo okubeera very selfish omwana w'abandi n'omukyazanga buli lunaku omulwisa ebiweke ate namaze okulaba babiweke tebagenda bawasa abantu begadange at the beginning of the year even at the end kati waliwo agenda okuŋŋamba sex is not scheduled but get married then get married oba okitegeera naye mukeereseza abaana b'abandi okugenda ku family planning ng'abaana bato bwana bwa senior 1 senior 2 buli ku ate singa okunnuma ababeegattako tebagenda kubawasa ekyo kyekinnuma tebagenda kubawasa era nakyogerako ne wano oyo omukazi omusajja ayagala akanyuga ebbina buli kaseera ng'akwegattako eno mulimu kangaru eno mulimu biki tagenda kukuwasa to be honest tagenda omusajja akwagala nebyo okanyuga ebbina kyeki anti kati yeŋŋombe eriko musimanyi okanyuga ebbina kyeki they're just playing sex now anti how do they kanyuga ebbina people who know abantu bamanyi engeri gye beegattamu omuntu aba akanyuga ebbina nawe oba oliraba you get but to be honest bino tubijjemu olwali nze abaana abawala abali mu bintu ebyo kisuubira ddala okunnuma nti these people are killing your lives and they're going to marry
abantu abalala ennyo abatali mmwe oba kitegeera that child leero omusawo anti soba kuyita amasiri musawo life coach counselor actually parenthood. Okay, you know, I'm a parental guide and the children is guide yeah, as well. so lero mukambe muko but mukambe mu for a purpose. Don't take it so personal. Bako chokwata. Don't take these things so personal. Bako choiga. So aina shawabula mwana mwalori bambi wabula. You don't judge. People make mistakes. Bongo people do mistakes. Okay? But we love you so much. Nyongero kuisa wakalango kabakama bange Ramal Sania Ramadhani eno ajikoze. Ekitegeera gwa bintu byokudaba nanga tengende mfumbe amaikati economy. Kati omuntu abalamu bambi atabe kusiba atagenda afumbe uyo buji uyo juizi omanyi bambi abasiraamu abo balina engeri gye basibulukamu ekitegeera anywa ku mazzi wali nanywa ku juice wali nanywa ku buugi abasiraamu kale bambya nakati abalina okunywa ku buugi wali nanywa ku mazzi wali nanywa ku juice lyenvu just a package endala ne fruits ekitegeera then ogira n'agenda tenali akamere wali ekitegeera yes so kubeerako pirawo kubeerako chapati kubeerako enkoko kisinziira wetubanga babiri wano engeri Douglas jamana enkoko nga 2 izibe enkoko nga 3 ekisinziira kyosobola oba kitegeera enkoko ebeerako ebitafu beerawo ebiri okitegeera so Ramal Sania byonna abikolera naddala mmwe abali mu Ramadan ne naffe abatali basiraamu sigambye mutogenda Rama however totya nti oli wala don't complain genda ku simu yo nonya Jumia oba ogende ku Global otekemu Ramal Sania olusanya lujja kutuukako bundambiro taraawo mbu ate tena tukoze order biri bibeerawo nga birinze gwe okitegedde so asangibwa wandegea we love you all.